waddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo tumubongoota. Read a message. Kabaka agambye nti newankubadde kyetaagisawo okukuumayo emirembe naye waliwo okunyigirizibwa kungi okukolebwa mu bugenderevu okunafuya ebyo bye tukkiririzaamu era bye tumanyi nga bya muwendo eri Obwakabaka ne Uganda yonna. Kyokka tuleme kusirika busirisi buli lwe tufuna omwaganya tubyogereko. Read a message. Tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 Bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Read a message. Nga we twogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikoonyeeko. Kaakati naawo nze we neebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya ki ekigendererwa. Eyo message ndala. Njagala okukubiriza abantu bonna naddala abavubuka obutaggwaamu ssuubi mu biseera bino ng'obwavu bususse mu nsi. Read a message. Tewali bukulembeze bwonna bussibwamu kitiibwa nga bulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ng'Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza. Zino ensonga tulina. Era n'adikira yalinga Uganda okubeera Unitary Republic lwa nsonga yali amaze okuggyawo federal structures zonna nga amaze okuggyawo royal institutions nga Buganda, Bunyoro, Tororo, Ankole n'endala. Kiki ekyatutuusa kweno embeera? Constitution ya 1962 yali ewadde Buganda federal status. Kati ate ng'Obote ye ayagala unitary state, ekyo ne kifuula Buganda okubeera threat eri Uganda as a republic. Obote kye yakola kwe kwogera ni yali ceremonial president ate nga ye yali kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa n'amugamba asarendaringe amaanyi Buganda ge yali eyina olw'ensonga yali eyina federo. Ssekabaka Muteesa kye yagaana. Ate Ssekabaka Muteesa teyakoma okwo n'alagira ne gavumenti y'Obote mu bwangu n'embiro eve mu Buganda. Kineno Ssekabaka Muteesa kye yakola baali bakiyita kulagako kifuba ku kifuba ani musajja. Yes fine kyali kiyamba Buganda naye kyekyavaamu ekyaddirira Obote kulumba lubiri n'alukuba n'aluteeka ku ttaka n'atirimbula ba Royal Guards n'atirimbula abantu ba bulijjo n'atirimbula abalangira n'abambejja n'atirimbula n'abakozi mu lubiri okukakana nga Ssekabaka Muteesa agenze mu exile ate era gye yamala n'afiira. Museveni bw'akwata obuyinza olwo n'alyoka alimbalimba bannayuganda nga bw'abaddiza royal institutions zaabwe oba bw'abaddiza Obwakabaka bwabwe. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'abagamba nti Obuganda bwakomawo naye tebwaddizibwa maanyi ge bwali bulina. Kakati ssebo yeeko olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala amaanyi Buganda ge yali eyina, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala ebyapa bya Buganda bye yali eyina, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala federo Buganda gye yali eyina, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala okumanya kiki ekiviirako Museveni okutugumbula bannayuganda, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala accountability ku bannayuganda abaatirimbulwa mu Black November, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala accountability ku bannayuganda abaatirimbulwa ng'agaaniddwa okugenda e Bugerere, olw'okuba Ssaabasajja Kabaka ayagala accountability ku bannayuganda abawambibwa ne babuzibwawo nga tebalina misango ne bataddamu kulabika, ku bannayuganda abasibibwa mu makomera nga tebalina misango ne batafuna yadde fair trial. Oyagala Ssaabasajja Kabaka alangirire tino Buganda egenze mu lutalo direct ne Museveni ddala yeeko oyina strategic plan egenda okulwana olutalo luneeno. Eddala okakasa yeeko ekigenda okuva mu kweragako tekigenda kufaana ng'ekyatuukawo mu 6 ddala okakasa ekigenda okuva mu kweragako tekigenda kufaana ng'ekyatuuka ku businga bwa Lwenzululu. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obango tuwuliriza we natanatuyinga kunkutegeeza nti kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikuoneko
obeere nga ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbatereddeko akatambi lwa nsonga nti omulamwa guli kuyeekolera oluvannyuma lw'okuvaayo okwataakinga oba okulumbagana obwakabaka bwa Buganda. Weewaawo ensonga ezimu yabadde mutuufu, naye njagadde okulaga engeri gy'alimu mu bukyamu yeekolera newankubadde ensonga yabaddemu omulamwa. Simanyi gwe olowooza ku nsonga eno, naye osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo n'otangaaza ku bannayuganda ku nsi kusinziira ku bintu nga babiraba n'engeri gye babitwalamu okubeera. Guyinza obba obiraba mu ngeri ya njawulo okwawukanako n'eyo gy'olabye, kati naawe osobola okuleeta opinion yo mu comment section n'otangaaza eggwanga okusinziira. Naye nja bakubiriza mu likinge mu sharinge video esobole okuba nga etambula n'eddoboozi ly'ogenda oteekako lisobole okuba nga ligetinga viral, lisobole okuba nga lituuka kwoyo yenna bwe lisaanidde okutuuka. Ko mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba.